Yes, webali kubanga okyali ku Red Zone TV yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawaana nnyo gw'atambula naffe wabula gw'atanaba kubanga osubscribinga njawongera okujjukiza kkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade aka notification obeere nga tomisinga nsonga yonna. Red Zone TV tuyina wano breaking news, amawulire genjagala okubanga nkutegeeza yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira nga tonnaba kubeera ng'ogamanya. Sanctions empya zimaze okubanga ziteekebwa ku bakungu aba government y'eggwanga Uganda ate nga zino ziva mu ggwanga erya United States of America era amawulire gano gafulumidde ku website y'eggwanga eryo emanyiddwa nga US Department of State nga bano bagafulumiza olunaku olwaleero ng'ennaku z'omwezi 3 mwezi gwa 5 2024. Gano gakyali breaking news, gakyayokya, gakyali fresh. Red Zone TV kwoli webali kubanga ogoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira njagala kubanga nkusomera ekiwandiiko kino ekiteekeddwa ku website y'eggwanga erya USA mu ekimanyiddwa nga US Department of State. Batadde ekiwandiiko ku mukutu gwabwe nga bagamba nti abakungu ab'eggwanga Uganda abamu ku abo abaali bateekebwako obukwakkulizo okubeera nga tebalinnya mu ggwanga erya United Kingdom, abamu ku abo abaali bateekebwako obukwakkulizo nga n'eggwanga erya UAE oba United Arab Emirates nga nabo bali bamaze okubanga bateekako obukwakkulizo kati n'eggwanga lya USA lyegasse kugana amawanga. Batadde sanctions empya ku speaker wa parliament Anita ate nno nga si yekka. Eggwanga lya USA mu kiwandiiko kino bo balaga nti bagasseeko okuva ku Anita okuva ku Maria Goretti Kitutu, okuva ku Agnes Nandutu, bano bo bagasseeko ate n'abalala. Bagasseeko former minister Amos Rugoloobi, bagasseeko omusajja omu ku baduumizi b'amagye amanyiddwa nga Peter Erweru, ono naye bamugasseeko ku listi eno. Bataddeko ne bba wa Anita amanyiddwa nga Moses Magogo, wabula ate ne mukyala wa Amos Rugoloobi naye bamutaddeko ku bantu abagenze ku listi eya sanctions zino nga tebakkirizibwa kubeera nga balinnya yadde ekigere kyabwe mu ggwanga erya United States of America. Jukira eggwanga lya Bungereza lye lyabitandika United Kingdom, wabula n'eggwanga erya United Arab Emirates nabo ne bakola ekintu kyekimu ne bateeka obukwakkulizo ku bakungu bano, wabula ng'olwaleero eggwanga lya America ate bo bagasseeko ne Peter Erweru, ono nga ye muduumizi w'amagye, wabula ng'ono ye ekimuteesezzaako ye yaduumira ekikwekweto ekyali ekaseese nga bakuba olubiri olw'omusinga wa lw'enzululu amanyiddwa nga Charles Wezire Omumbere. Kati ono Peter Erweru omusango guno gulabika nga gwe gumuteereddwako. Njagala kusomera kiwandiiko kino gwali ku mukutu ogwa Red Zone TV obeere nga naawe okimanya, naye nga abasinga obungi ekibateereddwako mu kubba mabaati n'obuyambi obulala ebyali bigenderedde okubeera nga biyamba abantu abanaku mu bitundu eby'ekkalamojja. Katusooka owulire mu kiwandiiko ekiteereddwa oba press statement ku mutimbagano ogwa US Department of State. Bawandiise nga bagamba the Department of State is publicly designating 5 current and former Ugandan officials for their involvement in significant corruption or gross violations of human rights. Awuliriza wano ne bagamba Speaker of Parliament Anita is designated due to involvement in significant corruption tied to her leadership of Uganda's parliament. Former Minister of Karamoja Affairs Mary Goretti Kitutu, former Minister of State for Karamoja Affairs Agnes Nandutu, and the Minister of State for Finance Amos Rugoloobi are being designated due to their involvement in a significant corruption related to conduct that misused the public resources and diverted materials from Uganda's neediest communities. Agamanya genkusomedde Speaker akubiriza Parliament Anita former Minister ow'ensonga z'Ekaramoja Maria Goretti Kitutu ne yali omuyambi we Minister of State for Karamoja Affairs amanyiddwa nga Agnes Nandutu, kuno nga bagasseeko Minister amanyiddwa nga Amos Rugoloobi ne mukyala we ne Mwami Magogo ngono ye mwami wa Anita nabo babagasseeko nga bagamba nti bateereddwako sanctions olw'ebikolwa byabwe omwali okwenyigira mu buli bw'enguzi, okudivertinga obuyambi obwandibadde bugenda ku bantu oba mu community erimu abantu abasinga okubeera abanaku, abasinga okubeera nga beetaaga obuyambi, ate bano abakungu bo ne babweza. Additionally, Peter Erweru, former Deputy Chief of the Uganda People's Defence Forces,
is designated due to his involvement in gross violations of human rights. Specifically, Peter Ereru was involved while commanding UPDF forces in extrajudicial killings that were committed by members of the UPDF. As a result of these actions, the designated Ugandan officials are generally ineligible for entry into the United States. Nti bano amanya genkusomedde bateekeddwako envumbo okubeera nga tebasobola na kubeera nga balinnya ekigere kyabwe mu ggwanga lya United States of America. Gano nno gaakagwawo njagalo gasheyalinge ate nga bw'osubscribinga. Wabula ne bateekawo wano nti additionally era ne bagattamu nti specifically General Peter Ereru nti ye ekimuteesezzaako envumbe eno okubeera nga tasobola kulinnya yadde ekigere kye mu ggwanga lya United States of America nga kigambibwa oba wano nga balaga nti yeetaba oba ye yali aduumira. Jukira wano bakulaze yali deputy chief of the Ugandan People's Defence Forces, yali amyuka CDF, nti ye yaduumira abasajja ba UPDF abasirikale ne bagenda ne bakola ebikolobero ebyalimu okufa okw'Abannayuganda abawerera ddala. N'olwekyo bano nga bagamba nti bano wammanga oba bano bebogeddeko babaningiddwa, bateekeddwako envumbo, tebakkirizibwa kubeera nga balinnya ekigere kyabwe mu ggwanga lya United States of America. Jukira ono Peter Ereru ekimu ku bikwekweto bye yaduumira bye byekaseese ekyo ekyalimu okukuba olubiri lw'omusinga wa Lwenzululu nga bwe ggambye amanyiddwa nga Charles Wezire Mumbere. Kati nno wano byandibanga bye bimuzaalidde akabasa kubeera nga naye ateereddwa ku lisiti eno ey'okubeera nti takkirizibwa kubeera nga alinnya mu ggwanga erya USA. Njagala kubanga nkutwala mpola mpola nga wetuyita mu kiwandiiko kino atanaba kubanga osubscribinga kkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko, kwata kadeka notification ate tubeere nga tweyongerayo. Wuliriza, the department is also taking steps to impose visa restrictions on multiple other Ugandan officials for undermining the democratic process and repressing members of marginalized or vulnerable populations in Uganda. Nti Department of State, US Department of State, egenda kwongera okuteekako kye bayita visa restrictions ku bakungu ab'enjawulo okuva mu gavumenti y'eggwanga Uganda abazannyira oba abalinnyirira oba abazaalawa eddembe ly'obuntu naddala eri Abannayuganda abasinga okuba abantu ba bulijjo katugambe. Kati nno wano kitegeeza omukungu ajja kuba tasobola kufuna visa y'eggwanga erya USA. Jukira eggwanga lya US wano e Kampala liba liyinawo kye bayita embassy oba ky'oyinza okuyita US mission in Uganda. Kakati bwe bateekawo visa restrictions omukungu yenna aba takkirizibwa kubeera ng'afuna visa ya USA. Kati ekiddako oba okimanyi, these individuals are responsible for or complicit in the repression of Ugandan members of political opposition groups, civil society organizers and the vulnerable communities in Uganda. Wano nga bagamba nti abantu bano bavunaanibwa oba bali responsible oba beenyigira oba beetaba mu kutyoboola okutulugunya n'okulinnyirira eddembe ly'abannabyabufuzi naddala bali ku ludda oluvuganya ba civil society organizers n'abantu ba bulijjo abanaku. Era ze zimu ku nsonga lwaki babataddeko envumbo zino. Okitegedde Region TV kwoli atanaba kubanga osubscribinga kikole kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko, kwata kadeka notification obeere nga tomissinga nsonga yonna nze nzije tubeere nga tweyongerayo. Ate genda mu comment section teekamu obubaka nga bwe nkuyitira mu kiwandiiko kino nga gwe bw'osubscribinga nga bwe tweyongerayo. Njagala ekiwandiiko tukiyitemu ffenna obeere nga tomissinga nsonga yonna. Kati wuliriza gwali ku Region TV, njagala tutambule mpola mpola nkuwe byobadde tonaba kubanga otegeera. Mu ggwanga erya United States of America abakungu ba Uganda bangi tebakkirizibwa kubeera nga bagenda. Wuliriza, the United States stands with Ugandans advocating for democratic principles. Kano kawulirize nnyo nti eggwanga erya United States of America liyimirira wamu ne bannayuganda abalwanirira enfuga ey'amateeka, abalwanirira enfuga oba principles eza democracy, abalwanirira gavumenti erimu abantu ba bulijjo. US eyimirira n'Abannayuganda abalwanirira accountability for actions era abali committed okubeera nga batwala eggwanga lya Uganda mu maaso. Kati wano nga bagamba impunity allows corrupt officials to stay in power, slows the pace of development, facilitates crimes
and cause unequal distribution of resources. Nti eggwanga lya America likimanyi bulungi nnyo impunity. Ndoze impunity oba tugambe tutya bwe wanantagambwako bukendeeza peesi eggwanga kwe yandirikulidde, buwaliriza abali mu buyinza okubeera nga batawaanya abalala oba nga balinyirira eddembe lyabo be bakulembera. Obuli bw'enguzi eggwanga lya America likimanyi nti buzza eggwanga emabega era bulemesa enfuga eya demokrasiya okubeera nga eyingira mu ggwanga. Obuli bw'enguzi bwongeza akungeri obuzzi bw'emisango okubeera nga bweyongera okubeera obw'amaanyi mu ggwanga nekye bayita unequal distribution. Kyekubiira ndowooza kye tuba tuyita kyekubiira mu kugabanya resources z'eggwanga which can affect underrepresented and underserved populations disappropriately. Today's actions reaffirm the US commitment to support transparency in Uganda's democratic process, counter corruption globally, and address the broader culture of impunity that prevents all Ugandans from enjoying their human rights and fundamental freedoms. Uliriza eggwanga lya United States of America ligamba nti ekikolwa kye likoze olunaku olwaleero likakasa era yagenderedde oba bayina oba beetegefu okulwanagana okuwagira omuntu yenna alwanagana n'obuli bw'enguzi, beetegefu okusapootinga kye bayita transparency obwerufu mu democratic process ey'eggwanga Uganda, beetegefu okusapootinga okulwanyisa obuli bw'enguzi okwetoloola ensi yonna, era beetegefu okulwanyisa ekifaananyi ekinene ekya kale kyatuyite kitya ekyebyennono n'obuwangwa, okulwanyisa obuli bw'enguzi, okulwanyisa okutyoboola eddembe ly'obuntu, okulwanyisa okulemesa bannansi okubeera nga beeyagalira mu ddembe lyabwe. Eggwanga lya United States of America ligamba ffe tuli beetegefu okubeera nga tulwanagana n'abo abavuddeyo okubeera nga balinyirira eddembe ly'abalala. Kati oli ku Red Zone TV soko subscribing enkuwe ate ekisembayo. Bano nga bagamba these public designations are made under section 7031C of the Department of State Foreign Operations and Related Programs Appropriations Act 2024 in bracket division FPL 118/47. The department is also designating among its spouse Moses Magogo, Hasim Chitutu's spouse Michael George Chitutu, and Rugolobi's spouse Uliriza Evelyn Nachimera. Nti bano bo ate eggwanga lya United States of America ate bo bataddemu ebirungo nti tebakomye ku sanctioninga abo bokka be boogeddeko, wabula Uliriza nga bayita mu buwaayiro obwo bwenkusomedde batadde sanctions oba envumbo ku omwami wa Anita amanyiddwa nga Moses Magogo, oyo naye takkirizibwa kubeera nga alinnya mu ggwanga lya America okujjako nga mukyala we asaavinze ebibonerezo obanga eggwanga lyekyusizza. Mukyala wa Amos Rugolobi amanyiddwa nga Evelyn Nachimera naye kyekimu bamutaddeko obukwakkulizo, takkirizibwa naye kubeera nga alinnya ekigere kye mu ggwanga erya United States of America. Omwami wa Maria Goretti Chitutu amanyiddwa nga Michael George Chitutu takkirizibwa naye kubeera nga alinnya mu ggwanga erya America ne ani omulala wano beebo tebakkirizibwa kubeera nga balinyira wano. Bakugambye they also are generally ineligible for entry into the United States, tebakkirizibwa kubeera nga nabo balinnya kubanga omwami we oba omukyala we ayinza okumutuma n'amugenderayo n'abanga ate akola ebyo oba oliawo oli bye yandikoze, kitegeeza obukwakkulizo bwe tuba tubutadde ku ye yekka buyinza obutamukosa. Kati kye tukoze ffe ng'Abamerika tusazeewo n'abaagalwa baabwe abaami baabwe nabo tubataddeko envumbo, tebakkirizibwa kubeera nga balinnya ekigere kyabwe mu ggwanga lya America. Ne bawunzika nga bagamba the additional steps to impose visa restrictions on multiple other Ugandan individuals are being taken under section 212 in bracket A3C of the Immigration and Nationality Act under the policy Secretary Blinken expanded in December 2023. Okitegedde kyekiwandiiko ekifulumye mu butongole nga kifulumidde ku mukutu ogumanyiddwa nga United States Department of State, US Department of State
jefulumiza ekiwandiiko ekyo era gwali ku mukutu ogwa Redzone TV njagala okutegeeza oyinza okuba ng'oli omu kwabo abasoose okubeera nga bafuna ku kiwandiiko kino n'okumanya nti eggwanga lya United States of America nalyo litadde obukwakulizo ku Speaker Anita Amongo, litadde obukwakulizo ku Maria Goli Kitutu, litadde obukwakulizo ku Agnes Nandutu, Amos Rugoloobi ne bakazi baabwe ne Bbaawe baabwe. Webale kubanga okyagoberera tuwuliziganye mu updates eziddako atanaba kubanga subscribing ku Redzone TV kwata kade akaka notification kabeere nga kakujjukiza Redzone TV webe etaddeyo oleme kubeera nga omissing ensonga yonna.